Ebigambo byali bingi nnyo ng'ova ku muntu okuba nti okay, allegation yaliwo nti omukyala bamuteekawo akwonoonera erinnya, omukyala aveeyo ayogera ebigambo nti no wankwata wanzalamu abaana wansiiga siriimu, kyokka ng'omusumba ye yabikola mbu okusinziira ku pasita Yiga. Era guno omusango yaguwuuta buva, bagenda okuzuula nga ddala omukazi yali akozesebwa, waliwo abaali bamupiika ebigambo. So let's have a recap of that story, then to having a reaction ya Pastor Jackson Ssenyonga kuba naye tumufunye mu mbeera eno. Omukyala alina embabazi akwatiddwa olw'ensonga nti ku musango gwa defamation, ebigambo byanteekako ebyakalebule nti namurepinga mu 2017 2015. Tulina entambi zonna nga ze agezaako kuneetondera mbu ng'anyinyonyola nti omusumba Jackson Ssenyonga ye yamugula, era entambi ezo weziri ng'alumiriza nti Jackson Ssenyonga bwe yamugula. Ate era bwe yava ewange n'amala n'addayo eri ewa Ssenyonga n'akola statement nti namukidinapinze ne muwamba nga ndi ku mudumu gwa Mmungu. N'olwekyo omukyalo ono alina okutunnyonnyola ani eyamugula okwonoona erinnya lyange ng'ate mu bulamu bwange simusisinkanangako. Ye kennyini yatandise okunfuna ku WhatsApp n'atandika okukyatinga nange nga nsaba ekisonyiwo, papa nsonyiwa, omusajja yankozesa, ate biki n'okunsasula ate yansasula Ssenyonga. Ku makya ga leero ntegeezeddwa era nga ffenna bwe tutegeezeddwa nti omusumba Augustine Yiga yeebase oba afudde. Tubadde tukimanyiko nti omusumba ono ayinza okuba nga abadde actually yafadda mu nnaku ezaggwa naye nga abadde ku life support, naye olwokuba abadde balina okuteekateeka munda mu bo ne batamulanga, naye ng'abadde ku byuma nga kwe bakyamukuumidde, naye ng'abadde yagenda dda. Amawulire gano ga nnaku era tewali asobola kusanyukira mu kufa kwa muntu yenna. Yiga munnayuganda ate Yiga mwana w'abazadde be. Ntuusa okulumwa ennaku enyiike eri baganda be, ekika kye, mikwano gye n'abantu abadde bamusaamu ekitiibwa nga musumba waabwe. Mbasaasidde nnyo okufiirwa mutuuze munnaffe Augustine Yiga. Nga mubadde mumanyi nti obulamu bwa Mr. Yiga bubaddemu ebintu eby'enjawulo. Oluusi bwe tuba tutambula mu bulamu tusanga emikwano egy'enjawulo n'abantu ab'enjawulo ne bagatta ku kye tuli oba ne bakyusa kye tuli. Bayibuli egamba nti Katonda tasanyukira kufa kwa mubi. Newankubadde nga Mr. Yiga abadde n'ebintu eby'enjawulo bigenda mu maaso mu bulamu, tewali ssanyu lye tuyinza kuba nalyo, naddala singa afudde tannaba kutuuka kaseera kagamba nti Mukama nsonyiwa. Ekirungi nti abadde n'akaseera ak'obulwadde akayinza okuba nga kamuwadde ebbanga ery'okwenenya, nadde wa Katonda n'alokoka. Akaseera kamaze ku kitanda katusuubire nti Yiga afudde alokose. Bye twasembayo okumanya ku Mr. Yiga tebitukakasa nti abadde mulokole, naye nga tukkiriza katusabe essuubi weeriri nti ayinza okuba nga yeenenyezza. Okusaba kwange era essanyu lyange lyandibadde nti bwe nandituuse mu ggulu Yiga nandimusanzeeyo nga yalokoka mu kaseera akavannyuma. Bwe tutunuulira obulamu bwa Mr. Yiga era nga bannamawulire bwe mukimanyi, ng'era ensi bw'ekimanyi, era nga amawulire gabadde gagamba nti abadde he's a comic pastor. Newankubadde nga siyinza kutandika kwogera bubi ku mufu, njaga kutwala mukisa guno okuyigiriza abalala okwewala ebintu ebifanaganako bwe bityo. Okwagala ensimbi ez'amangu, okwagala ekitiibwa kyotannaba kugwanira biyinza okutwala mu kubeera nga olaga ekitiibwa ekyenjawulo kyotannaba kutuukako.
olw'okuba kino nkyogera mu mutima mulungi nga sikolokota nga sivumirira ku lubanga tewali asanyukira mu lumbe lwa muntu yenna. Christian Life Church n'obubaka Mukama bwe yatukwasa oba okuyamba abantu okusobola okubeera nga babeera mu bulamu bw'ekirokole obutegeerekeka n'abasumba abategeerekeka. Mu mutima ogwo gw'okuyamba, singa wabaayo omukyala yenna oba omwana yenna wasobezebwako, oba gwe omukyala olina omwana katomanyi kyakukola ate tomwanjulangayo mu butongole tebakumanyi, Christian Life Church okuva mu mutima gwange n'ogw'ekkanisa yeno tugenda kukuyamba. Bw'obanga omanyi nti ono afudde ye taata w'omwana gw'olina naye nga tebakumanyi, bwe tunaakola DNA test neekakasa nti obutonde bwo babuyita nti ani ndagabutonde, ndagabutonde eyo ekwatagana n'ey'omufu afudde, tugenda kukuyamba. Kimmanyi nti babadde bangi, bwe banaasukka mu bungi nja kujja mbagane tukendezeza ku muwendo, naye bwe banaabanga basoboka okuyambibwa omuwendo nga kutegerekeka, vaayo jangu Christian Life Church tujja kukuyamba. Kale nsonga za Pastor Iga, oyo mukulu bamuyita Pastor Jackson Senyonga, yasumba church ya wano Bwaise. Omusumba oyo balina obutakkaanya era yakyalina belief omusajja ono tabadde mulokole, tabadde ebikolwa bye bibadde si bya Bwakabaka. Ndowooza mu bigambo bimumuwulidde, bw'aba yeenenyeza ku kitanda eggulu lirye, bw'aba teyeenenyeza yakulisibwa. But this has been a pastor. Can a pastor anyway? Kale wetwogerera wabaddewo olukiiko nga lwongera okulambula